nenderera Professor Simeon Kayiwa okuva nga ndi muwere omuwere ow'emyezi wamu ne Dr. Silia Kayiwa oyo Professor Simeon Kayiwa abataata ate Dr. Silia Kayiwa abamaama. Nkwaniriza taata ani yakisuubira nti nange ndikwaniriza akaana obwana ne gw'ozadde akwata microphone n'akwaniriza. Tukwaniriza taata muzeeyi. Yeah. Hallelujah. Praise the Lord. Nsanyuse nnyo Professor Mukenya okuyimira wano. Ate nsanyuse nnyo okulaba mikwano gyange ab'edda nga kityo musimu yange kityo namwandikamu nga kityo ow'edda. Dr. Kityo ow'edda. Yono wedda yaliko ne sektu wange edda mu bibiina bino ebyabalokole ebyabeerangawo ebikyaliwo nakati. Amina. Nendaba ne mukwano gwange Alex Rutaro alina waliwo omuntu gwe bayita nkokoteggwamu buloolo naye ono nkokoteggwamu bigambo ya Katonda. Omusajja wali okuliddeko omugala muyitirivu nnyo era tusiima nnyo enjiri si bino byakola eno wali n'ebirala byabadde akola no Bible something ebiyambye abasumba bangi nnyo nga bamaze okulokoka n'okutumibwa okuyiga ne bagenda waggulu. Amina. Ate njagala n'okusima ennyo abayizi bange ababiri ab'amagezi amasufu Aloysious Bugingo. Nagamba balina kuyita Aloysious, si Aloysious. Njala bayimireko abombi ne Dr. Ronnie. Mwebale nnyo emirimu gye mukola. Era ne Dr. Silia bali njala bankwatye mu ngalo awo. Tebali. Mukama yebazibwe nnyo. Ni mwana wange bali mukiika kabebi kange kakana mwebali kubanga osobola okukola organization fund kano kabebi kange ono twamusa mukalweko square twamukolya ka uniform akatono bwe kati yayimbyanga mu maaso nga kaana kato bwe kati ng'ayambala uniform eya blue ni kati ne mama we mukwano gwange byonna n'okumuzika namuziika naye nebaza nnyo okulaba nti okola omulimu guno n'okuyimba bw'ati. Mukama yeebazibwe nnyo n'okwogera ng'oli articulate ekyo kyewuunyisa nnyo nnyo nnyo. Mukama yeebazibwe nnyo. Kakati sagala nga sinaba okugenda mu bintu byonna nze ndi muyimbi banajala kuyita Dr. Silia tubayimbireyo ffekka babiri olw'okwebaza kampe microphone eyokubiri olw'okwebalizaako Professor Bukenya n'olwokuba nti tufunye omukisa okulaba omuntu nga Professor ng'alaga nti Katonda yasinga. Amina. Kati buli gyentambula ne Dr. Silia mu nsi yonna gye tuba tutambula ennyonyi bwe banga ekka bweti nga tuyimba akayimba kano. Ate twakufumigano emyaka 41 era kati wano olaba buli kimu tukkiziganya era kati tulina kukkiziganya kati kye tuliko ekyakasembayo kukkiziganyako. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
hallelujah, 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 hallelujah. For the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, 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 hallelujah. For the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. For the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, This world is become the kingdom of our Lord and of His Christ, and of His Christ, and He shall reign forever and ever. and He shall reign forever and ever, and He shall reign forever and ever, and He shall reign forever and ever, King of kings, forever and ever. Hallelujah, hallelujah. and Lord of lords, Forever and ever. Hallelujah, hallelujah. King of kings, Forever and ever. Hallelujah, hallelujah. Lord of lords, Forever and ever. Hallelujah, hallelujah. King of kings, Forever and ever. Hallelujah, hallelujah. Lord of lords, King of kings and Lord of lords. and He shall reign, and He shall reign, He shall reign, and He shall reign forever and ever, King of kings forever and ever. and Lord of lords. Hallelujah, hallelujah, and He shall reign forever, forever and ever. King of kings and Lord of lords, King of kings and Lord of lords, And He shall reign forever, forever and ever. Forever and ever, forever and ever, forever and ever. Hallelujah, hallelujah. Well, Kumimwa and He shall reign forever and ever. and He shall reign forever and ever, and He shall reign forever and ever, and He shall reign forever and ever, King of Forever kings, and ever. Hallelujah, hallelujah. Lord of lords, Forever with Gilbert, forever and ever. King of kings, Forever with Gilbert, forever and ever. Lord of lords, Forever with Gilbert,
forever and ever. King of kings, Forever with Mukyala, forever and ever. and Lord of lords, Forever with Bimukalidde, forever Aloysious. and Lord of lords, and he shall reign, and he shall reign, and he shall reign, and he shall reign forever and ever. King of kings Forever and ever. and Lord of lords. Hallelujah, hallelujah. Say something before the end, okay? Professor Bukenya ansabye mbeko kye njogera. Maybe I should speak in Luganda. I've got a very good interpreter here, Ngenda kukozesa Luganda lwokka. but I want to say something before I come to that. Nina kye njagala okwogera naye nga sinnatuuka ku ekyo. That I noticed something that Professor Bukenya said. Professor Bukenya alina ky'ayogedde nga kya nsonga. He has said that we have a president who is very, very firm in his heart. Atugambye nti tulina pulezidenti omugumu ennyo mu mutima gwe. And the churches complain that they should not be stopped from worshiping Waliwo during ekiseera the COVID time. mu biseera bya COVID amakanisa gaakaayana nti baleme bagaana kukuŋŋaana. And he said he wants people who are alive rather than those that are dead. Pulezidenti n'agamba nti ayagala abantu nga balamu so si abafu. We must thank God for people like that in this country. Tulina okwebaza Katonda olw'abantu bwe batyo mu ggwanga lino. It may be because of that some of us are alive now. Oboolyawo eyo ensonga lwaki tuli balamu olwaleero. Amen. Amen. Eby'oluzungu biwedde, kaakati kanjogere mu Luganda kantu katono. Apostle Mukyala yagambye nti Bukenya, our Vice President Bukenya, ayise mu bintu bingi. Omuntu gw'ayita Vice President talekera kubeera wa kitiibwa mirembe na mirembe. Oba President. Olaba Obama si ye President, ni buli walaga byayogera babitwala. Amina? Nebaza Katonda olw'okubanga wafuuka Vice President forever in this country. Mu Rome kaakati waliyo Pope Benedict mulwadde nnyo. Kyokka abantu bali divided, tebamanyi oba bawulirize Pope Benedict resigninga mu 2013 oba bawulirize Pope Francis. Okyaba? Bombi bakulu. Okiwudde? Omuntu Vice President Gilbert Bukenya byatuyisaamu ne banne abalala balwana. Wali omuwala abadde ayimba wano olwayo Mukyala n'agamba twali bubi. Nimwebale. Nalabira ddala obubi bwennyini. Biseera ebyo bw'amaanyi nali nsomesa mu masomero abiri ng'erimu ku byo baliyitanga Greg Secondary School yabeeranga awo ku Kyologoma. Naye awo ku geeti ya Greg Secondary School kwaliko okugulu kw'omukazi ne kumalawo emyezi ebiri ng'embwa zikulya nga baakutemye ku muntu abadde omulamu. Ne ngenda eri wali wanguluko nga ku bbaasi za Arua. Wali n'omukazi omulala eyali awo bamuba amasasi n'abeera awo n'atandika okuvunda okumala myezi ebiri nga State Council temuggyaawo nga n'engoye ze siziriiko ku mubiri bulungi. Ebintu bingi ffe bye twayitamu era n'okubeera nga tuli wano olwaleero tetudda kwebaza
covid yekka gwe tuyiseemu naye twebaza Katonda olw'ebigavumenti ebibi twayitamu ebyedda. Ekyo kyo tulina okukyebaza. Tugamba Profesa musomesa, omusomesa tugamba tuba tukebera, tugamba fees z'abaana. Profesa kimanyi ndowooza, Profesa kityo ate oyinza kukkiriza nti ekintu kituufu nga oyima ku bigambo by'abantu byeboogera nti nze ndowooza bwe nti, nze nfiringa bwe nti. Olina okubeera nga theory gy'oleese mu bantu okuba nti ntuufu, okuba logical truth, oyita mu mitendera ng'ekisooka facts, ekirala evidence. Bugingo mbuli ekiddako oyo Bugingo muyizi ow'amaanyi ennyo kiki byangu obitusomere bamutwali akazindala abisome okakasa otya ekintu okuba nti kituufu. Bugingo makaleetaawo ekintu okuba nga kituufu. Evidence, research akakasiddwa, n'ekisinga obukulu method omuntu z'akozeseza okutuuka ku mazima ago. Mukubireko mu ngalo. Kakubo ki mwayise okutuuka ku claim eyo gy'akola? Kakubo ki mwayise? Kaakati kasa tufuna data ntulaba nti bweri n'abaaliwo eyewitnesses. Kati nga bino ebyobufuzi bya Uganda nze nabirabira ddala kuva ku nazaalibwa twafuna independence nga ntegeera oba Katonda yannyamba sikula. Byonna nali namugamba ampe obulamu nga sikula omubiri gwange guli okay. Naye nze nazaalibwa ddala musajja mukulu nnyo. Mukama yeebazibwe nnyo. 15th November I became 70. You're trying to wayinza kukikkiriza. Praise the Lord. Naye kaakati ebintu bye tuyiseemu ani abirabye ekikulu? Ani abitesitinze? Ani gwe bakubako emiggo? Ebyo byonna ebyo bikakasa nti waliwo ensonga Professor Gilbert mu Kenya gye mukoledde Uganda. Ekintu ekyo oli ne walagaana nti si kituufu, nja kutegeeza abantu mu ggwanga lyaffe bateeka okwebaza kimwatukolera. Twali badde wano bwe tuti n'abalokole baabo nabo bennyini tebali badde nga basobola okubeera nga batendereza kubanga baali batuwera dda. Naye kati Mukama laba naffe tuli ku mwanjo tusobola okujja wano ntwanirizibwa omuntu omukulu ng'ono mwali mpiyeko mu ngalo. Mukama yeebazibwe nnyo. Kakati Apostle Mukyala yayogedde n'agamba nti Gilbert Kenya ayise mu bintu bingi nnyo, yabazeeko banga 7. Naye nze njagala okukukulisa ebintu ebyo at the same time n'okutugumya. Bigamba by'oyiseemu ebyo ebyokulwala, nange nalwala n'enkomayo. Nakomerayo ddala kubanga bambika nti nafudde. Nolidde ne mukyala wange naye tuli walamu kaakati. Ekyo kikulu nnyo ekyokulwala. Naye kibadde njagala okugumya kiri nti bigamba ebintu by'oyiseemu. Wali olugero lw'ekindi olugamba nti ebintu by'oyitamu kaakati ebibi bijja kufuuka sweet memories tomorrow. Okay? Bijja kufuuka sweet what?
memories tomorrow. Olugero lwa Kiyindi bendi abagezi nnyo. Ekyo kikulu nnyo. Byonna byolaba bona ebikuboonyabonyeza n'obwavu n'otuyiseemu probably because of COVID na ki. Tuzze kusaba bifuuke sweet memories. Nga time ekyuse abali wano tumanyi okusaba ne tuleetera ebintu okubeera wansi ne bw'okuba mu ggulu ebijja ku nsi abantu babirabako n'amaaso gaabwe. Era bw'aba bayogedde ekintu ku TV ya Bugingo kasaa ngibeerako nga gyembeerako nnyo nga ntunula n'ogamba nti bye tuyiseemu n'obwavu. Kenya toyinza gamba nti Gilbert Kenya ayinza okubeera wano nga tasobola kali bwe mutunya wano nyinza kumusabirawo millions of 10 kati zimpe naye nga sirowooza nti azina kaakati n'abala bali bati mu Uganda ne mu nsi yonna. Ekintu ekyo kuba tukyali balamu in spite of poverty, in spite of disease, byonna okufiirwa, okukyayibwa abantu abatali nsonga abamu bituyiseemu n'okuwayirizibwa. Ebintu ebyo bijja kufuuka history yerabirwa. N'obantu tokyaddayo kweraliikirira Katonda abikuyisizaamu niba nga tekyali important. Kati njagala kubanga obudde butulina butono, waliwo ensi ezeebaza kanzi listingi wano ezimu ezeebaza igamba nga balina thanksgiving. Nalyagadde Katonda atuyambe abantu ba Uganda nabo bayige okukola ebintu by'ensi endala byezikola okumwebaza. Ensi ezeebaza zissaawo n'olunaku olwa national holiday yebassaawo nga waliwo dates ezimu ezirina okujjukirwa ne zeebazibwa nationally. Kugamba kwebaza nga kwa Katonda nga si kwogera ku bintu ebirala byonna naye nga buli muntu yenna. Kati nga mu America bassaawo olunaku olw'okwebalizaako abayita balya ki oli kyebalya ya Turkey. Buli omu n'afumba Turkey mu maka ge olw'okujjukira kye baayitamu okuva dda. Kyatuuka okukakasibwa oluvannyuma wa pulezidenti omu yajja abantu n'abayigiriza nti ekintu ekyo kibeere foundation y'eggwanga lyabwe. Thanksgiving, wali omusajja bamuyita Bradford yawandiika abazungu engeri gye baba batawanyi nnyo gye bababonyaabonye nnyo kati ate ng'engeri bakolonisi abo gye bahuntinga wild turkeys okuzimalawo n'okuzitatta wonna. Ekyo ne balabamu simbo nti kati tujja kukozesa eyo Turkey kyeki sekoko gye tujja okukozesa ng'akabonero ak'okwebaza. Kati bakyakikola okuva mu 1621. Abazungu si basiru okukola ekintu ekyo. Waliwo ensonga lwaki omuntu asobola okukitwala so seriously ne mu politics nekiba ne mu church nekiga ne mu politics. N'olwekyo osanga tuyinza naffe nga bwokyalina influence ey'amaanyi mu politics n'alisabye wabeerewo ekintu oba simbo ey'ekintu buli omu kyalina okubeera mu nju ye n'akirya. Ku lunaku olumu tufune olunaku nga naffe twegasse ku nsi zino nga United States of America. Waliwo ensi kanzinoonyi wano zebadde ninawo begamba nga bafuula okwebaza foundation ya politics at the same time nga foundation ya okukkiriza Katonda nga bayigasse wamu. Akati ensi ezimu zemmanyiko waliwo Canada, waliwo Grenada, St. Lucia, Liberia, waliwo endala Brazil, Philippines, Netherlands, Leiden, Australia. Ensi zino zifaanayo olunaku olw'okwebaza.
okwebaza Katonda okulina ensonga. Okwebaza kitegeeza nti omuntu gwebaza gyali. Toyinza kwebaza muntu nga taliyo. Naye okwebaza kabonero kakukkiriza. Kasita webaza omuntu kitegeeza nti waali. Nze mukyala wange mu kaseera bamwebaza buli kamu. Oluusi tawulira nangamba nga tonna kuneebaza. Ogenda naleeta caayi awo akalungi nemwebaza mpola. Nangamba yinga tewaneebaza caayi. Nemwebaze nnyo. Amiina. Kubanga okwebaza kulaga nti mukyala wo gyali. N'olwekyo mbadde nja tuwanike emikono gyaffe nga tutudde naye twebaza nnyo Katonda nga tumwebaza mpola. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Professor Gilbert bw'owulira amaloboozi agafaana bwe gatyo, amaloboozi ago gakukkiriza. Si gakwoganya bantu kiro, wabula gakutegeeza nti Katonda tumanyi nti yaali. Amiina. Amiina. Praise the Lord. Kakati n'okyo okwebaza kintu kikulu nnyo. N'ebintu waliwo bw'ogendako a bit deeper, waliwo ebintu ebimu bituma okwebaza ng'abantu bitegeera lwaki